bagamba nti amasomero bagazimbako nkole yokka olyoka olonde banyankole bokka, which is wrong. Tajjanga kujja kutukunkumulira mu kamwa nabwe tujja kumukolimira emizimu gy'abajjajjaffe abo abaafa nga battibwa abasajja bano abalanga abaatugumbula naye gimuyimukiremu ayite ne ku bantu abakulu abeebuuzibwako aleke genda nampapula na biki na byoya bano basaamu yewe excellence ye olinga ke kamunyumira ku kawulaga nti yazirya lezo hot. Alright, a very good afternoon. Mwe naba tulaba na flash lecture in Uganda on Point Media zitambula okutama nazo nakolwa leero. Hajji mukama tumwebaza obulamu bwatu wadde okusigala nga tuli balamu ate na okulaba nti no okyali mulamu. Amin. Eggwanga lyaffe obudde obusinga likulindirira ebigambo ebikuvamu bisomesa eggwanga okutwaliza wamu. Ninatala naddala nga gwe Hajji abaddeko mu government ez'enjawulo ebintu biyitingana mu ngeri gye twategeramu naffe. Nenga kikulu kya byonna Hajji tulese olunaku olwaleero tusoka kwetondera abatulaba nti background erimu ebireekana nenga si bya bulijjo kuba nti Hajji bwe tumugwikiriza singa se tewalikiza nakukkiriza niwe tumusanze ku side wonna wali musaba mukkirize yeye embeera gye tulimu olunaku olwaleero. Background is likely to be a little bit making noise naye nga nulu enkuba lwetonya sibuli etonya nti ebwatuka. Twebaza n'omukama kutambula wamu n'omukyala gwe bayita ayina eddwaliro awo. It's a private hospital liri wano Kawemperu gwe baba mwalita Medicare era agisinga olumizibwa jangu kone Kawempe wano Medicare clinic eyo oba Medicare hospital bakuyamba bajanjaba ez'enjawulo bajanjaba omutwe omugongo kati ndaba myaka gyo gigenderedde n'otera okulumizibwa amagumba yitayoko okukoleko tubatumiddeko mwina atumwebalire ddala. Hajji kwe tuli ensonga eri mu ddiiro omayinza ekikwata ku bwakabaka bwa Buganda nange nzijayo omutwe bekikwata ku bwebunyi anti sooka omanye Kyemera yava Bunyoro najja Buganda tuli ba brothers and sisters era si buzzukulu si Buganda ffe tuli bazzukulu ba Bunyoro kubanga Kyemera yava eyo n'olugero Oluganda ne lutandika nti nyoka abanga omunyolo naye ng'akuzadde ku kika. Nyoka abanga omunyolo nenga akuzadde ku kika ekya Buganda. Alright, kwetuli Hajji omukulu gwe bayita Mayanja ayina gabego ebyettaka awo nengamba Mayanja abadde ki avudde mu mbeera oba kyekikula kye nsaba otangaze ku bintu ebitinga nebyettaka Mayanja byayogera juzi embeera eyo giraba ota nekyokubitogereko ku masomero bazzukulu bo batuguddeko nti tugende tuddemu okusoma naye ate nga abazadde abasomesa bonga bagamba nga tomazeeyo fees tojja kusoma nga tomazeeyo fees kugamba beetagese teziveewa bembeera nga tebagiraba bonga ebakunyiza ffe tetukunyiza covid abazadde b'abaana nekyokubiri mukulu President Museveni byayogera juzi nti okugema abantu oba mwegemesa tumwegemesezza ajja kutuggula mwaka gujja. Ekyo kino akikolanga muntu kwagala akikolanga oba yaga kubonyereza oba akikola kuba nti embeera bwetu bweri tandikirawo boza kwa tulaba tugende maaso. Last right Yusebo bannange mwenna gye muli mbalamusiza nange nga newabalizamu Katonda okuddamu tusisinkaganya ne tuwaya era ne tuwaŋŋana enkizo mu kuwuliriziganya. Amina. Naye okusinga kwa byonna ndabye ebintu nga bigenda biddiriŋŋana nga bwe tugenda okwogera ku mukulu Mayanja. Mukulu Mayanja oyo mupange sedda twabayitanga n'Abacuba. Mayanja Mucuba kubanga ebigambo bye ŋŋenda okumwogerako byebimu ddala byennyini benategeeza Omara Atubo. Yes. Namugamba nti you are an exospy but the engine is hidden somewhere. Omara Atubo yali exospy and the engine was hidden somewhere. Ye Mayanja ate. Is an exospy also. Is an exospy. The engine is somewhere.
dokita Mulamba ye agwaguwala atyo obutamanya kiki bayita Buganda neye Muganda ndowanga si Muganda nze ngasire Muganda ngambi tegeere ate nga sigwe jjaja wa Buganda aleeta kimera nze mwennyini tenda maaso Hajji kubanga bw'avaamu n'ekkalaamu ye dokita nti dokita kujjako nga dokita ti yakunoga mu ddoddo gutyo naye nga y'amateeka n'atamanya Buganda yeeruwa wajawulira ku Uganda ebyo nga batusomesa ne mu nsiko twabikayaniramu nembikuba nembisa ebbali paka muzeeri yagamba ti ensonga ezo zikwata ku ttaka nziyimiriza mu nkambi nga ziyinza okugwamu entalo nga wamulabula omugamba nti no kwata ku ttaka ogenda kulira embeera eri omwana waffe Magalankubejja yayimirira mu lukiiko lw'abasirikale banne naga nti gubugamba nti ojja kugaba ettaka njagala okumanya eyo lyogenda okugaba ono olijjawa essasa eriro buli lyokuba linakuwanga ttaka ebyo byonna bibaddeyo naye Museveni takkiriza kuwangulwa ajja kwonoona banne abo Bamayanja Abanyankole Abanyolo the whole western agenda kugitta weebuuze nti afunvubidde n'ettaka alirazaawa nkutegeera Hajja betaba n'attaka tunaabeerawa ayagala tufuula momboze Mayanja damu amagezi omuntu omugezi omukulu nga ggwe tagulwanga bijanjalo mu katale olabika nga bakulamuza bulamuza tujja kwongera kino ojja kufa nga oli minisita bonoofa abazzukulu balibeera luddawa goye tunoddeko wekka in other words they should think of tomorrow of their grandchildren okay ebyo abitunulemu tulimbye nasomeka banga obwakabaka tebabujjawo kaga musanvu endagaano y'olwenda yabujja daba ekiwutta ekyo Kimayanja Republic yatandika dde yobo teyatandika mu gwa 9 gwa 1989 mu ndagaano y'olwenda tajjukira nti oluvannyuma lw'endagaano y'olwenda koliko eya 5 mu 5 oba tebabisoma ate wa dokita yabujjawo nga bye byayogera nkaaga mu musanvu takimanya nga n'abantu abaagaana okulayirira ne bafuluma palamenti ne bagenda tetuyinza kulayirira mu constitution eteteeseddwako kaakati ye tamanyi nti waliwo eyekyenda-mu-etaano yoyo gundi Mayanja zaabuuka zitya okuva mu gwolenda okutuuka mu yekyenda-mu-etaano Hajji nkutegeera ontegeera kale ndaleke kutugwagowaza awo twavaawo babirimba dda mu gya 8 ne tubisambira mu nsiko ntuvaayo nga biweddewo oyo politics asooka mu NRM kyenvudde nkugamba nti this is an what exhaust pipe engine is hidden somewhere engine is etokote eno onafulumya mukka atubuzebuze eno oyogera ku ttaka eno oyogera ku Bwakabaka olaba omusajja President Roosevelt yajja no mwaka gwe-11 bwe yatunula mu ndagaano y'olwenda yagamba nti eno y'emu ku ndagaano eyaffe naffe Abamerika gye twakola ne Bungereza naye temutaagoninga nazo era temuzunganya ttaka nga mulikola kubanga ewaffe Bungereza teri ttaka bano ettaka lyabwe liriko obuwangwa n'obukulembeze bagende batule mu kitabo bw'oba takirina nkubira essimu omunnyonnyole mugende soma peegi gundi okutuuka ku gundi mukulu minisita Mayanja atwegayiridde yitake wa Hajji Nadduli akusomesa omuli alina twetemeddwa abantu okutuyita ebimongwa ffe batunuulira ng'ebiwojjolo oba ffe twatunuulirayo ng'ekiwojjolo Hajji bukyanga oba otonyigangako bwoti bwe nalabye n'agamba nti Obwakabaka tebavaawo 6 endagaano y'olwenda endagaano y'olwenda twatuteesawo tugenda okukola ssemateeka oya 9 Museveni ono yennyini yatuwa ebitabo bimeka 3 endagaano y'olwenda eya 5 y'e6 ne6 olwo tugenda okukolamu eya 9 ate obanga
obwakabaka bwabaamu gwa Lwenda ate kati bakayanira ki? Sam deka kugwagola Sam Mayanja oyo mwana muzaale wawono ku ttaka ly'e Buganda essingo lwaki atawanya emitiana lwaki abuta bano abaana baabalimba ku bitabo ebiwandiikiddwa kati fe tumwigirako ki? Tewali yali ku ssente ze tamanyi nti naye alifwa n'aleka abaana mu kubonaabona kyatalina kukola kyatamanyi wadde Museveni yennyini akola ebyo naye azadde abaana bangi naye agenda baleka mu nsi yaawa. nze manyi alina abaana be bana bokka koze omusajja tawali lwazaalo agenda balekawo naye bagenda kubeera mu mboze nga bw'ayagala okufuula abanne nga takyawa matuka kuva Magombe mukono gwe gunyeka mu sepiki ya byabufuzi nga tannava Magombe mukono gwe wa guno omukono guno nga afudde bamutadde Magombe ng'omukono gwe tegukyayinza kuva Magombe kujja kugira ki kujja kukwata mu byabufuzi naye nga kwe bali nako balumiro awo tukosa kigambo kya Bobo eno yagamba twebereremu kwene embeera gyetutwala byakwebereramu. Hajji leero nyize omusajja akugyeko waye kubanga ettaka lyali lyabyo kakati ekyoli etaali ndagaano ya Lwenda eriyakenda akanaana gye kali naye bo tebagoba bano baga nti ino ettaka lyaffe liri kasitomale gwe Museveni bw'oba oyagala ffe tuleetere aba badevelopa tuteese nabo esente bazisasula disitulikiti zaffe. Awo tuza mu federo nkulaba Hajji gwe avudde enkole gw'otunda ettaka lyaffe eryeraŋŋo gw'olikolako endagaano gwalijjawa ebyo wolampa byaki? Akulembera obuyinza bwe bukabudikuwe oba afiirako naye ensaaji ereke tagitaataganya kugiteeka mu ntalo z'amawanga. Awo twalimubuulizizza nti Mayanja ye ng'ekizosi pipe ne engine gye tutamanyi togimanyi otya? Ani yaleeta Mayanja? Waddaga Hajji nkutegedde engine ye mukama we. Okay. Bagambe ebyo nga babitugamba obwedde ebyo kyabulimba Obuganda. Ebigambo bwose nganga akayivu y'emmengo tebagyokya twali badde bakugirayo empapulo zirabe bajja tebabuza bujulizi bali babuza bujulizi naye ffe tebutukwatako mu mitomu ebiri tujja kubigabambulamu nati tetwagamba kyoli oyina memory eri mu bwongo ate gye maze okuwandiika ziterabyte bonyiga wano ng'ereeta eno naye ku side nankwadde abamu bagamba Hajji be baatusibako omusajja oyo naye nga Hajji walina akalulu kamu ngabo kuba waliwo alina obusatu oyo yaba yamutusibako Hajji ekigambo kye wagambanga wannange Museveni mujja ng'olowooza n'atereezaamu yayagala kulaba nga kiroole kimaze kwevuunika. Aludda atuzanyire ku bwongo ti obwakabaka bwavaawo kyayagala tugamba ti kyekyamwogeza nti as the palace of Mutebi ekyo kyekyo gwekyo kyogera ku mukulu muno kukwata kumwongola bumwongozi bana tugamba nti bwabyogera tubyerabye tubirivayizinga kiki ekiri mu maaso kyabategeeza Museveni yagamba this palace is obu Mutebi ono bazaala muzaale gwe bakulonda bulungi ne Mbuteesa yategeeza gavana Cohen ti newe nva ku Bwakabaka ngenda kusigala nga ndi mulangira Muteesa amanyiddwa naye ayipiteyo gwe bw'oliva ku bwagavana you remain common man in London streets. That is Cohen. N'agamba nti ompisizaamu kyekyo kinyitizi reality waliwo bali kuweera ekitiibwa mu nguudo z'ewamu nti gavana wa Uganda yayisaawo
kizibu nnyo nga very few of them abamanyi wana Uganda jeri era ekintu kindaze ono omukulu the former vice president yayina lidiko bameka ne kakati atamba nakapatro wake kamu ba ne kapatro kamu n'abaawo. So in other words Mayanja benanga abyogera they should think of tomorrow. Aja kweche ekintu ekyettaka olowooza kitulazaawa mu ggwanga buziba kubanga ye Katonda baba anakyusa omulembe takubuulira nti ngukyusa ne baba bukya tolaba tugamba nti owange weetoolanga obukya obudde bwa bukya kana kanyenye nkule kakaba kali akanyonye kakaba kano kasi weetoolanga obukya kubanga buli kino byonna bibeera omunga bireekaana biba byebaza mutonzi na luno lukedde nena wano eno gavumenti erabikanga nga eyagala okuvuunika abantu kwe kugivaamu nze ate nali ngivuddemu yange ozaala omubbi gwe kyolowooza ezzadde olyegala gwalizaala ali bamuzzukulu wo ali bamuzzukulu era nga muzzukulu wa Nadduli oyo naye Nadduli teyabba niyo muzzukulu obubbi obulabika bwava bukojja gwe nga bakikujjako so nga amakulu gaakyo kubanga yeerabidde nga bwavuddemu n'atugamba teri n'omu yanyamba. If I am rich, it is because I worked for everything myself. I feel very proud. That's why I don't care about anybody. Sinagoneguya kubanga tewaliwo eyali anyambyeko nze ng'omuntu. Tewali byonna byekoleredde. Webale nnyo. Nga bikolerawo. Yebale kulwana bwomu. Yebale kuliisa basirikale bwomu. Yebale kubajjanjaba. Yebale kubajjanjaba. Gwe wali musawo waabwe. Munsike eyo. Byonna ne betwaleeta ne bayamba ekyama. Oba tewali era nze nkyajjukira bulungi. Ne mbinaleeti nze mu njogera zange bulijjo. Nti yayimuka nga avudde mu eyo ye Kenya mu kinana mugumu. N'agenda e Bulaaya asisinkagana lule olukiiko lumu lwalimu Ssaabasajja Kabaka kati luli yali Ssaabataka omwabi Abu Mayanja Grace Bingira Balak Kiria Daudi Oche abantu abo bonna ne batuula era egye bafomulatingira NRM yakolebwa Bulaaya so si wano ekibiina ekyaffe kyali Popular Resistance Army PRA oyo kati gwakugamba the Paris Amutabe lwaki eggaga oliraga bameka abagagga naabwe nga bagenda okukusinza sente nga nabo baafwa awo kitukakatako ffenna obutogera obuteeto okwetoowaza n'okuwaŋŋana ffenna respect wa munne ekitiibwa naye bakikuwe. That's the most important thing. Kati olaba ekkubo gy'atulazizza atukonfrontinze wakati waffe n'abanyankolebe. Buli gwotunuulira omutunuulira mu bulabe bwa kutubba. Buli gwotunuulira omutunuulira mu lwakututta. Buli gwotunuulira ojjukira nti batugamba tuli basosoze naye ng'emmere mwalya yeewaffe abantu eyo egyaleeta. Oba byewandiikira statements zino oba bazimuwandiikira buwandiikira. Bakuwandiikira ekikyamu Omuganda yakugamba nti omutamiivu tabaagambwa. Omutamiivu tabaagambwa. Ne wabanga gumukutte gutya n'omuwa nti embuzi yiyo gisale nange enombwa. Kale nno si kumuwandiika ne gwewandiikidde alaba ekikyamu ate atawandiise statement yasinga okugitegeera okusinga agiwandiise kubanga ono aba agirina emirundi egi agirina mu bwongo agiraba n'amaaso naye oli agisomamu obusomi aba ayingiza nyingize bwongo awo walabira awakyamu
wano n'amakinga wano n'amakinga golo akola ebibuuzo agolola ebibuuzo si yabikola akola ebibuuzo teyemakinga bamakinga naye nze nkugambye nti ekyo neyokusaawa ya leero abanyankole abatali bamu gavumenti abasuubuzi baabwe baani betwatta nabo emikago biraliikirira what about our future will be awo batutuusizza kugamba buli lwotunulira nyindo mpanvu nga ovuma kiba kiga kikolima kaakati gwe omusajja bayinza okuba nga baleetedde omusajja mugezi naye olwokuba avudde eri tianti obalaba asombayo beewuwe gwe nogamba nti amasomero bagazimbako nkole yokka olyokolonde banyankole bokka which is wrong tu lwaki oleeta bankoba bbirye nga Mayanja omulaba muganda naye nga ate alimu olukoba olulala era olaba oyo atalini wankoba bbirye lwaki omwekengeera ajira wumba koyo Mayanja so amakulu gaakyo Mayanja ne komiti balikoze batya Mayanja ave ku ttaka ly'abantu bw'agamba nti lyali ly'abantu abaawa era baani kamulage essente ezaakolebwa wano nga tumaze okuyingira mu gavumenti tojjukira Museveni bwe yasola 0.2 percentage nti abadde n'olukumi mu banka asigaza 10 ezo tezaali z'abantu yateesa nawo wa akati mbuuza Mayanja nti bakiteeserezaako wa gwe bwetugamba nti endagaano yatugjawo obwakabaka ate obwo obugagga bw'abantu ani yabugjawo Hajji nanga obusimanyiwo aleke tutankuula mitwe kutuzza ate ennyuma kulowooza kutegeeza abantu bikyamu na bubbi obusembera kwekyo ajja kweyongera okukunama paka litunukunamya de mu maaso ga nnyina tomukolimira tajjanga kujja kutukunkumulira mu kamwa ekyo kiganyi tomukola kano bw'anaayogera ebyekisirusiru alaka banga tebabaawo 66 bwabwawudde mu ndagaano y'olwenda twagenda okugenda okwefuga mu 62 ng'endagaano y'olwenda evuddewo ku kabaka ogwawo eddalu n'okola kyonna anti esoosi eyo bw'otomussaamu kitiibwa nange tomanyi oya obwakabaka si bwakabaka bwaffe bwabakopi abataka b'obusolya abo bakopi be bazaala bakabaka ku bwakabaka abo bowulira abataka ab'obusolya be babwamu omulangira abazaaliddwa abazaali omukopi ono era kyovudde olaba nga abalangira tebaba na kika kubanga beddira miziro gy'abanyaabwe jibaba ate nkutegedde bulungi olina akulima nti ate ntekawo lukiiko kika kyabalangira ate batya jjajjaabwe era kitaabwe ye kabaka yabakiikiirira amakulu gaakyo omukulu Mayanja Minister of States tajja kunkumulira abantu mukama bwatyo aleme kutuvuma magufa nabwe tujja kumukolimira emizimu gy'abajjajjaffe abo abaafa nga battibwa abasajja bano abalanga abatugumbula naye gimuyimukiremu Muteesa yagamba nti yabadde emabega w'olukwa olutuusizaawo bino naye lujja kumutuukako naye kyokka nga sinze nduumidde ne bwe ndibanga nsoose Mayanja nti afudde naye ate olufa lwagenda kulunzijukira ajogera omusajja yaŋŋamba naye lwakuba yafa naye leero ovudde mu mbeera ku lwa Mayanja sikulabangako obusungu buno bwonna ebikwata ku mutanda sebuufu bwango walolabye embwewuunya weeyise bwewuunyawo bweki bwetunula bweki emisinde esibira nansana
weewaawo Hajji kwani tolina budde program tetugenda kukola mpanvu nnyo naye nga tetujja kibusa maaso ekyo tukimalize ekya mukulu Mayanja kituufu nange ate nange mbalabula bwe batambula ne bava ne balumba eri ewaffe eri ebunyola eri nti kwani twali amafuta Hajji nja kukima kuba tuli ba Luganda Buganda ne bunyo tuli kati bunyolo egugumuke kati twagigamba mwaka gw'enkaaga mu ebiri mutandike nti abange bwe tuba tugenda mu conference ya constitution ffena tugende nga tuli kitole nga tusaba federal ze zijja okutukuuma n'okukuuma n'ebyaffe oli n'abayitiri nti Abaganda balina amalyo ani ayogere bunyolo abaliko abafumba te kiki nti ayagala kubateeka wansi wa kabaka waabwe anganganganganga ffe twagala federal nga bagiganda be baleeta obuzibu kaaka tolaba noono wajjajejemba kwagala bwabaawo nkaaga mukaaga bwava nze naye omusajja omyaka 24 nga ndaba ng'obuta azinze olubiri ate oŋŋambe nti tewabaawo nkaaga mukaaga olubiri omuzungu yatuzinda mu gwa Lwenda lwaki oyogera ebyo ng'ataasoma lule nkyamujjukira kyenjala ne bebanga efulumya etya tosalawo kuliira mu ttooyi enjala nebanga ekuluma etya tosalawo kuliira muki mu ttooyi kubanga okukusa omukkuto ogw'emmere naye ate okutiddemu n'ogw'olumbe naye ate nga ndabamu abakyalo baliira mu ttooyi nti kuba balina embuto ekyo kirala nnyo oyo abanga aliko emmandwa awo emmandwa ajja muliro manda zaza abayingira Hajji komekerezaawo ku Mayanja you've been warned nti Bwakabaka buveeko Hajji bajja kusabira ekyo muwadde eye opener kubanga onguddeko bugwi nja kutunulira akatabo ke bafulumizaamu ebintu byonna mbijjeyo kuli isu gyeyakoonyeeko ngisitagulule nga ntegeeza bannayuganda obulimba n'obusezi n'obufere obw'omusajja oyo Mayanja olwo olukujjukujjuliro ayinza okuga nti yasoma nnyo obanga yasoma bamusomeseza Makerere abamusomesa Makerere naffe baatusomesa mufu Hajji tetujja kubuusa kintu kino ekya muganda waffe ate munaddiini munnaffe Muhammad Segirinya juzo gavumenti wajjako amagezi nakubuuza lwaki bijambiya nogamba nono tekisoboka tukikomezaawo lwaki embera ya Segirinya singa Muhammad Segirinya honorable wekawempe tumanyi bamusula emulago batugamba tebuuke twagezako kutuuka twalemeddwa okumulaba embeera wetutuuse so njagala otangazemuko eggwanga ate nga bwenkubuuza bwe nti singa Muhammad Segirinya ava mu bulamu bw'ensi eno faba abakyaliwo gavumenti eno abantu ne bagamba ki obwo obubadi bubabojeza mitwe bwereere hausi yaabwe kakiriki kaabwako nga bwe kalala byonna babimanyi saakasa etambula balaba itambula balaba dotugamba Segirinya tamanyi kino abaawo nkya dotugamba Sewanyana tamanyi kino abaawo nkya babimanyi bebulikya olunaku olumu ogenda kuvaayo balabe n'ebintu obirabe oga nti bino bwe byali tiye ebyo bali kujjangu okwekule era tujja kufuna akakilipu kali akakadde kewayogerako ebigambo ebyo nyini ebijambiya ono yabalonda tisiweeri no Segirinya wemasaka tetuganyi naye ate tasaa kuddamu n'atema abantu kabadi nanti nkugambye kakati yono Sam Mayanja yatamanya nti luliba lumu gavumenti eno nevaako naye nga tafudde akimanyi olwo bayonoonedde ebyabwe bagenda ataliitiramu anyaga ebyabwe abinyagiraani babitwala enkole banabizewa mu bunyolo nodde osenga kinga okwewunya ku bino ebyo ebintu
bo beetaaga balwanira bya muno mu Buganda lwaki sibyeri amakulu gakyo ettooke eri mu kibuga muno nkugambye walola byakuba omusota nga akuba kawuwo akuba kutta akuba ki akuba mutwe kakati n'omutwe gwa Uganda guli wano kale eri babalazizza bakuuma obulimba babalimba ti Abaganda Abaganda bagira bati naye banamala okumanya nti eno omutwe bagwasizza tekyali kivaayo yoga nti tufaananye embeera nga naawe ogugumuka kyesitategedde bulungi kya Muhammad Segirinya Sewanyana ne banne gurupu ewera bali mu saakaasi yaabwe ne gavumenti bali mu saakaasi yaabwe kale naye jenna gyali katumusabire asobole okuwona obumuluma oba bumuluma nze manyi bumuluma ng'omuntu naye ate bwe tubigendako into details kankolage President n'agamba nti saagala kuddayo kulaba kutulugunya abantu mubookya mubukola batya ne mbajja mu settlements ze bakkiriza olw'okutaasa obulamu n'obulumi saagala kukira wano jjo Segirinya bw'abadde alaga ekigere nga si kivundu abali mu kkomero omwo yakutte bameka those who are in charge yes omulamuzi abadde resistinga no bajja kunyanjabira yeeyo no they are there in the creek kabadi ebyo mbadde sibimanyi kati mbizi olunaku olwaleero Hajji nga tumaliriza amasomero abazzukulu bo finally batugambye tuddemu okusoma naye tugenda kusoma mu ngeri ki nga abazadde tebalina ssente kola bibuuzo tebalina ssente tuddawa mu gavumenti eno gye waleeta mu buyinza oba ebonyabonyaza oba etulugunyi whatever it may gavumenti eno eyakutibwabulwa etuyambye etya okudda mu mbeera omulembe ogw'abasoma naye ng'abaana baffe tebasomye tugenda kukola tutya kakati omuzungu gwe wasomako yakugamba never try to jump a river before you reach it. Never try to jump a river before you reach it. Nga makulu gacho tukize mu Luganda. Kinyonyola abatulaba. Kubanga ogenda okusinziira obuuke atojja kugwera ddala mu mwalabe wakati awo kubanga osinzidde wala kale na wano ebyo byonna ababizannya babimanyi toga nti bipya amasomero amalala bwe gabanga abaana baabwe basoma bo batuuse ku extent ki buli lwe baleeta twaleese eddagala twagize bweruti gye bagezesaako eryaffe batubagambye nti gitusiza n'ebitundu 5 ku buli 100 okiraba kakati ate bw'oba ogenda mu university okuyingira nti tebakugema ddayo teekaawo bagemi yes teekaawo n'abagemi tebaŋŋema genda bakugeme gwe bagema yayingira kuba twakitegedde nti bakugema saawa 3 saawa 8 result singa ozirina that's very good advice teekaawo ate nga byabwereere kubanga beereese bokka ate byabwereere tuli ene wa Segirinya tuli mu konso kya Segirinya wano nange tugambe tukuguddeko obugune tugamba Hajji tulina okwogerako era n'olw'ensonga eyo byemuda biri mu background twewogomyeko somewhere Hajji ono ne twogerako era n'ebireekaana emizimu bagiwulira sijjaffe eri ku butaka sijja ku butaka wange teri kkubo bunakaaba bulagawa ekkubo erijja likoma wali Alpha and Omega nga kiwedde mama gyali mama mutwebalize yeba kulabirira n'osigala ng'okyali mulamu Hajji nekisemberayo ddala gana amateekateeka ge bali mu kuleeta ag'ebyennyanja ogwogerako ki
amateeka ge boogerako ag'ebyennyanja neewuunya mu mukulu Museveni kuggwamu nationalism ne patriotism. Weewuunya mukulu Tiwaru okuggwamu nationalism and patriotism. Yes. Omuyindi, omuchayina, omuzungu ava ati ewaabwe n'akola dinaayo ey'abantu bawano mu ggwanga lyaffe okulya empuuta bazirekerebo nekibanga kigenda kwetikwa minisita akireete minisita kyuyo omusurukibwati enjovu teremererwa masanga gaayo ennyanja nnyingi bongera okusuulamu ebyennyanja ekyennyanja olubiika mukibiika obugikakadde plus olubiika lumu kyokulaba nti si ekintu kyoyinza okulya n'okimala mu nnyanja ekikimazaamu bano abavuba obubi ekibiku ekyo ate gwe bajjawo bajja wakkuse ate ne baleeta omuyala ddala era ebyo tubagamba ezo nnyanja zaffe ze bazza mu 62 ezi lake Victoria eriko obuzinga busese 8 nfuna era ekyo kyalesa ennyanja eyo gibala eyeeno nga sese yina obuzinga 8 obugigwamu era nga kyekizinga ekisinga obunene mu nnyanja esatu ezisharinga ne Victoria nfuna ennyanja bagitugyeko abaali batalya byannyanja be babirwanirira so nga tebabirwanirira ate be batubba be batta abantu enze mbagambye nti bwe mba mwagala okukomya exercise eyo mukole eki gavumenti ereeta obutimba obuvuba ebisaanidde okuvubibwa tubonereza oyo ayabuyisa bw'obanga wabuleeta katutunuulire gavumenti ekwata ababuleeta ogati wakaguze waani mugende mubonereza musime emyaka aga kuleeta bintu bikyambe naye aje ebigambo bino abantu ono wabawanga ku magezi era nga tebawulira tebakikola pulukutu za misota zigana namigo kubanga nze nkugambye Ministry of Veterans and Fisheries etuleetere obutimba obunaavuba ebyennyanja era obunaabusobozesa n'ebyennyanja ebisigadde mu nnyanja okukula obitegeera ebyo tebabuleese naye ate bwe babuleeta bano ne bujja mu bungi bano bakamya kwoki bw'okubwokera ku nnyanja wali nga babugyeyo naye tebakanya kunoonya ani abuyingiza gwe tulaba akuzanya kabadi ate nakyo kikulu bakanya obuli ku nnyanja baba bookya they should find out bwangira butya mu ggwanga era bujjawo oya aga amagezi gonna galina okgenda mu ministry balina okubanga balina bafu tebakyalina nsa ekyenyinyalwa bwe kirituula awatukuvu emirembe tegigenda kubeerawo awo mbuzeewo nze nanti oli professor mu field yanti nze nkugambye bayibuli bwekugamba bayibuli bwegamba ekyenyinyalwa kati bwe bukeera enkya nga baŋŋambye nti nze kalidinaali osuubira obukristo okutambula what should I say then? Kabasa Hajji embeera eri mu ggwanga yo etumazeeko emirembe Hajji tuddawa ng'omaliriza awo okudda tusooke kusabiragana awo okudda kwe kubiriza mukadde waffe addeyo akyuse atunuleko emabega ayite ne ku bantu abakulu abeebuuzibwako aleke genda nampapula na biki na byoya bano basaamu yewa excellence olinga kekamunyumira ku kawulaga nti yazirya lezo honored me very much indeed si byebyo abe n'abantu abalina stamina banamugamba nti kino
addeyo agambe nti katuddemu tukitunuulire kino kibi kino kirungi kale obanga waliwo agamba nti she can be tempered with my administration, let him try. Ate gwe gwe twalonda ate gwe wewerera. Nakato kuna kalabako bwe yagamba, if you want to temper with this government, gezaako tulabe, we will crush you. No. Ani akurashinga atakurashingibwa. Aluwa akurashinga natakurashingibwa yaluwa. No mungereze gama, this is the British Empire which the sun can never fall upon. Namini nalyo katugamba. I'm the conqueror of the British Empire and a permanent and a pensionable president. Amen. Kale ebyo nawe bobireeta ate bikyatukanga twabiwulira dda ate ndulaba n'ababyogera nga tebakya era nange ka clip ako rap producer ja musaba nkalina tulabe who is the empire. The two empires bonna bagenda, but who is this that can't be crushed? Ne Katonda babasazeewo nga kwe kusima kwa Mukama Katonda ajagenda obo kyatunuulira ejje liri lyolina eddene Katonda nakkuba kulu anabanga Solomon ne gundi ne Goliath David akayinja kambwe kati nikakumaliza mulambo enseno Hajji sibula batulaba ate tusoka tubetondera nti onako lwalero je tukoledde Hajji tumuguddeko bugwi ne tumugamba Hajji oba mu mbeera kika kikiriza otuweko ebigambo bibiri oba bisatu kwebbanga lisenga mikwano gyafuna ab'Ubungereza bo mu Kampala, Indonesia, aba Jamaica, Australia, mention all over the world ngono gwegene kono ku machalwa lero balu badodo okuliza tujja kutandikirawo omukamige mubezi bafunete tujja kwerabira tutambudde na Medicare clinic abajjanja b'endwadde zonna era nja bagamba Hajji omugongo gumulumira bwe guti oba omutwe oba biki senyiga masenyiga kusumbwa nnyo just morning drizzling ekusumbwa bakutujjanjabire obengayo nga owereza ensi yaffe Uganda. Nekisembayo tomideko ne mukwano gwaffe mukulu Hajji Kabogoza ne tutambulako na budde obusinga nga tuwereza ensi yaffe Uganda. Ate ntumirako ne Sulaiman Jakana mutabani wa Hajji Nadduli yonna gyo tukutumiddeko abamu bonna ne tutambulako n'abali ku kamera Kabanda Hood yo yatokera ku kamera n'abannaffe bonna betali nabo olunaku olwaleero naye nga kyatendo nnyo tubaddewo nga tuli balamu kyatendo nnyo nti gavumenti yaffe bye tuyitamu ne tusoma Mukama ajja kutereeza ne mukwano gwaffe Muhammad Segirinya tumusabira Katonda obumuluma Hajji awone Segirinya mbadde mumanyi okuva emabega wano ewandigeya nga akolera batera kuŋŋaanira awo wajjajjange Matovu ne twogera ebigambo bingi yali mukwasi nga abyagala naye obuyinza buno engeri gye butemparinga abantu ne babutemputinga ne mulaga politics omutuufu w'okutambula bw'aba ayagala obukulembeze wabimulagako era nga tebanana kulondebwa bakya balyeko ku leediyo okwo naye Hajji kituufu kyo kikakasa nti bubadi oli shuwa era kimugamba nti obulabe ebyo oyinza okukkiririraawo omuganda yakugamba sigatta mandwa na mugugu. Salamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Salamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Omukama tumebaza bwetugenda kumaza wetu tutyo yeye mbeera eri mu ggwanga ebyo byasege yamu ne Alani Katonda yamanyi nankwadde Hajji agamba bali mu bubadi olunaku olwaleero mukusibe bulungi mweraba.